Yes, fa additive yimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya nenda kusaba osubscribing ate onyigene kale mbagamba nti stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyomulembe ate ebyakabi bakita fa additive gisigala nga on following to subscribing onyigene kale agatamba tamulagalaga nti munange omukyala ex wa Kyabazinga wa Busoga yatuuse dda mu ggwanga Uganda. Information etambula ku social media era nga obwakabaka bwa Busoga Kingdom ebudde negamba nti omuntu otemumanyiiko wadde n'akamu era bano bategeeza ne bagamba nti enteekateeka y'embaga egenda okubeerawo olw'omukaaga olujja ennaku z'omwezi 18 etambula smoothly etambula bulungi terina buzibu bwonna. Jjukira onyabudde nakola ki nayitambaala oyabe omukyalo ono nayita muki mu baalo Alison Anna byemanya ge ali UK yabudde onakolego n'agamba nti munnange Bishop w'e Busoga diocese takola ki teyentana nakola ki n'agatta abantu bano obufumbo obutukuvu olw'ensonga nti Kyabazinga musajja mufumbo. Obwakabaka buli ne bugamba nti tebumumanyiiko wadde bagambye bo tebamumanyi Alison Anna tebamumanyi wadde wabula amawulire agatambula omukyano kasitawudde nti Busoga Kingdom obudde negamba nti temumanyiiko ono ssebo kiraga nti yakoze ki ali ku butaka yatuuse dda mu Uganda azze kulemesa Mbaga agamba ekitali ekyo bamwe biliyoni zimmeka biliyoni 2 agamba mwe biliyoni 2 naye atagamba n'omusajja era amwetaaga nozolengera kyekiwandiiko kyeyayisemu bamugirwa and partners advocates baalo yabikola ki okubanga munange balabula Busoga Kingdom kosa ne Archbishop wa Busoga diocese tegezaako nakola ki n'agatta abantu bano ofumba obutukuvu ng'ennaku z'omwezi 18 ekiwandiiko ekyabadde kya lunaku lwaggulo naye n'olunaku olwali ekiwandiiko kiri kyentandise nakyo wali vidiyo ng'etandika kyekya Busoga Kingdom kyebakoze ki kyebafulumisa nga bagamba nti bo ono omukyala Alison Anna tebamanyiiko wadde. Alison Anna agenda kuba mukulaga mu maaso ekifaananyi kye kirina mu maaso awo afuuse olunnabe afuukidde Kyabazinga akayinja mu ngato amufuukidde akayinja mu ngato agala kubanga kola ki alemesa emikolo gye ne mukyala amanyikiddwa nga Jovia Mutesi. Naye abasinga nebankwadde babudde nga bagamba nti Jovia Mutesi si Musoga biki Kyabazinga lwaki awassa oyo mbu si Musoga. Nebuuza abasinga bagamba nti si Musoga bamutegeera batya nti si Musoga bikonfusinga bitabanye nga Kyabazinga munnaye ono gwe yalonda mbangi era gwagenda okukola ki wagenda okubanga awasa ndowooza olengera be bamugerwa and partners advocates be baloya booli Alison Anna ali e UK bavudde nakolego nabakola ki nga balabula era Alison Anna kiraga nti yatuuse dda mu ggwanga Uganda azze kubanga akola ki sabotaginga bakuyita ku sabotaginga bakuyita ku destroyinga bakuyita ku damaginga byonna byemu sabotage damage destroy byonna byebimu byonna byebimu omuwulengera yo Alison Anna yoyo ali UK yo yafuuse ekizibu agamba nti agenda fukulaba akola ki ng'alemesa emikolo kubanga Kyabazinga bbaawe musajja we lwaki amusuulawo Kyabazinga ye munaye bagambye nti tebamumanyi obwakabaka bugambye tebumumanyi tomuwuliranga nako ati awo simanyi oba agenda goyinga wa simanyi wagenda kuyita kubanga munange security ebaawo y'amaanyi newankubadde yatuuse mu Uganda naye simanyi oba anaayingira olubiri simanyi oba anaasobola okukola ki okugenda ewanaabeera omukolo asabotaginga omukolo asabotaginga wedding ceremony ya kabaka omulamba simanyi oba yeesiga ki tulinze tulaye binaggwera ku side ze bagita fa additive gisubscribe ate onyigene kadi alumina ogwengulu agamba nteeka okugyonoona yalumiza agamba nti bakyali bafumbo nani ne Kyabazinga kyokka ate Kyabazinga munnange balaga nti bo tebamumanyiiko wadde omukyalo we Alison Anna bo bagamba tebamumanyiiko wadde kale byebyo munnange abasinga bagamba singa naleta marriage certificate eraga nti bakyali bafumbo wayinza okuba agiyo naye nga yasazibwamu nga baaliko bonna naye nga bagisazaamu nga tekyali active nga bagikansolinga sigamba nti ekyali active nze ekyakola abasinga bagamba leeta marriage certificate osanga kiyinza okuba kukikola kikiyamba naye marriage certificate tagikola ki tagimanyi manyanga tagirina
marriage certificate omukyala Alisoni Anna ne baba alemeddeko simanyi obwakabaka bugenda kumukolera ki kubanga waba yatuuse edda mu Uganda nga yatuuse yalinye edda ku butaka boy wange gye bamiwunyo ate alabika mukazi si mwangu alabika mukazi wa fujjo nga yavuma mukazi munnoono yavuma Jovia Mutesi mukazi wattu ye akola ki yesirikira bwesirikizi yava nagamba sewo Jovia Mutesi si musoga kale binagwerawa Kyabazinga ye mundange bagamba nti tebamumanyiiko wadde Alisoni Anna binagwerawa bagita Fadi TV subscribe atonyigene kale kakati awo nonna mpulira bwaba yatuuse mu Uganda kubanga information iraga yalabiddwako mu Uganda ku Entebbe airport ng'atuuka era ng'ono alabika aguumisa olunaku lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 18 abeeko kyakolawo ekitiisa yasuubiza okukolawo ekitiisa oba kikyagenda okuba ng'akolawo kigenda okuba nga kitiisa ekyo simanyi naye nga yagamba ajja kukolawo ekitiisa ng'ennaku z'omwezi 18 ku lunaku olw'embaga ya Kyabazinga wa Busoga ne mukyala we omujja gwe bayita Jovia Mutesi yagamba nti Kyabazinga we sewe yagamba Alisoni Anna yagamba Kyabazinga we bakyali bafumbo yozenge ekiwandiiko ky'obwakabaka bwa Busoga ekifulumye olunaku olwaliro era nga balaga nti bente kati kazitambula bulungi twalina omwanyinza kuzinnya mu ggere bo balaga tewali buzibu bonna era bonna bakola ebyabwe bo tebabamanyi kakati awo Alisoni Anna simanyi wajja agenda gooyinga oba kino kimulekawa simanyi kubanga bo tebamumanyi kakati nno ojja kumpuulira temusubwa ng'ennaku z'omwezi 18 mbaga ya Kyabazinga wa Busoga simanyi ndabanga agenda okukakana ng'akoze eki ng'awanguddwa subira nti ayinza okuwangula obwakabaka obulamba Alisoni Anna ndabanga ekizibu ndaba ne bwanayita bannamateeka kuba ne bano bajja kufuna bannamateeka abo babagambe eriwa marriage certificate eriwo eraga nti bafumbo tagirina mweraba